Bankuba Kyeyo bagaanidde ssente era nga bategeezezza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nti tebagenda mukombya yadde ekikumi ne wanaasiita obugere. Bwe butambi bunene bwe ngenda okuterawo mu vidiyo yange eno. Nkusaba osubscribinge okwate ku kadde nga buli vidiyo yonna yonna gye ntekayo ekutuukako bulungi. Yenze Sheila Adita. Njagala tugendeko mu butambi bwaffe tubuwulirize ate era tuwe endowooza yaffe ku bintu nga bwe biti. Njagala otubuulire gwe nga awuliriza vidiyo yaffe eno oba gwe nga Nkuba Kyeyo gw'olowooza ekyokuwa oba ekyokuteekawo ensaleesale ku Bankuba Kyeyo kikola ekyokubasaba akakadde akamu n'ekitundu. Era bwe kiba kikola otuwe endowooza yo n'ensonga zo lwaki gw'olowooza gavumenti erina okuggyako Bankuba Kyeyo $1.5 yaki era egenda bayamba mu ki. Njagala tugendeko mu butambi tubuwulirize bulungi nnyo ate era tukomewo. Ebizibu bibaawo abantu ne batabiwabudde. Obula gavumenti eno eya Museveni babagamba last time mwalonda bubi. Mulimu munene abantu abatula ku media zaabwe abawumba tuufu abatategeera bwe babagamba we need change twagala kunkyukakyuka. Nemuleko gamba nti ab'obukonfiira tebalina kye bagenda tukolera. Ow'ekikonfiira akukoledde ki? To some extent nti naawe alaba vidiyo yange nga ebintu bya Uganda byeno bijja bibaawo bawamba abantu. Owooza kimu afige linda lwali kufugira mukyalawo linda bwe bali baga ettaka ly'okwegaddanga gatema bazaba mu bibeeramu ku magezi. Gavumenti wenjogeye olw'enkya ya leero yafunyiza etteeka eritunyiga nga ffe abantu abamu twajja okukola ne tuwereka emize nga bw'omanyi nti kandeke guno omuze saagala kukola guno omuze kaŋŋende. Tuli mu biyumba by'abawalabu bituculunga temumanyi bwe tubeera mwe mutudde ne gavumenti zammwe mubaze etteeka nti buli mwezi omwana asose $15,000 kareya ye $1.5. Omwana wabanga amaze emyaka 5 emyaka mpaka how much do you want us to pay? Mwagala tusasule ki? Era muneno mulimu abantu abatategeera nga ye era akyawoza mbu afuge. Twabagamba twali twetaaga enkyukakyuka netamwagira. Gavumenti yatukironga ku bintu bya passport wano. Abamu ne embassy zetutuukangayo pakakati. Ne batubba, ba-agenti ne batubba, tetumaliriza nga tetuzifunye. Gavumenti yennyini ereese pulaani y'okukola national IDs wenjogera mu this May 2025. Era abantu basirize. Atali agenda agamba nze tekinkwatako kubanga ekisooka sirina muntu bwe. Bw'omunya omwana afuna $40,000 abadde asirika every time e Uganda ne bamusala ssente. Kakati gavumenti etudde ku ssente ze mutusala ate era tutandika okubasasulira maama. Mutuddeeyo n'embuto zammwe ne gavumenti ya Uganda. Gavumenti ya Uganda kye mutukola mutukabizza okufa obufi. Mutukabizza okufa obufi. Twava e Uganda twaleka family zaffe because we want to change home. Abaana baleka abaana baabwe baleka obufumbo bwabwe. They want to change for a better change. Nyemu olw'obumba tuufu omwo. Omanyi nabagamba last time era nzize mbagamba my previous video. Nti common sense is not common. Abaana bali waneno bali stranded osanga omwana ng'agamba sister mpaayo $15 ngule sandwich. Mwe mutudde mubaze etteeka temuzze ku ground temuzze kulaba abaana bafuna mmeka gavumenti etusala mmeka mutusaze mutudde mugamba katubasalire. Ennaku eri e Uganda kati mulinganga abatugamba nti temukomawo wammwe. If you want to come to your country you're supposed to pay. If you don't want, you're not supposed to pay. Tubeerereyo eyo.
akayimba kamu coming home, I'm going home. Amasanya ago ge tubadde nga tulina nga tudde waka. Kati geta ntukushatinga. You've killed our dreams. Musa essanyu lyaffe. Fama tuli ku byo not because we want to. Abaana bakiculunga, abakulu bakiculunga, tuli aganaga. Tuwoza kimu contract halas home. Kati ntuse waka nti government ategenda kunsala omusolo. Zembadde nsindika ebedde zisala nga zinkaabya amazika. Nga zinkaabya ng'omutima gunnuma. Kati natandika okusasulira gwe. Ntandika okusasulira gwe. Government ya Uganda bino bye mwakoze, it's no good. It's no good. Mutunyigize mulinga abatugambye abali ku bye buli ali ku kye yafiireeyo. No coming back home. Abaana bamu tugenda okudda ewaka nga tulinawo miliyoni bbiri ngamba wayi kangende ndabe ku bakadde bange. Biganye. Ntoke Uganda. Neba Museveni bannange. Oba olitwala kibonerezo ki? Muwambye abantu ebintu byalinnya, amataka batulimba, okusasula omukalaso, okuzimba okusasula omukaliso. Yakawuyo mwe bannange Uganda. Senga omuntu yali asobola okukyusa nti ensi ye. Nze omu ku bandikyusizza ensi. If a person can change the country name, noweekyusa nze omu. Oba senga yali etuwa green card. Abamu tetwandeegombye okudda Uganda. Kati mulinga batugambye mubeereeyo, mufiireeyo, muvundireeyo. Temudda Uganda. Kati simanyi mube mutuuleeyo ne mulaba nti mutukaabiza amazika. Mwatuukalanga wano eno passport ne tulumba zi embassy ne nsanga nga y'Abafiripino ne tubeeranga up and down. Tebaliyo ne batukola kino ne batukola kino. Ne tusirika ne tugamba alhamdulillah. Ekitiibwa kya Mukama tugenda kudda ewaka. Wait, the contract is ending. Tubalayo obutikitiki abantu abamu tudde waka. Mwe mutudde mutusalidde. Omwana aze ne miliyoni 3 yeebaze asindise eka ssente baazirya. Aze ne miliyoni mwagambye ndakolawo omudaala. Kati ku mudaala ogwo gwayagala okukola. Mwe mutudde ne mugamba nti adde nga talina gundi. What do you want us to do? Ennaku eri mu bankuba kyeyo. Tosobola kumanya ennaku gye tuyitamu okuleka ng'ovudde Uganda n'ojja n'obeera emyezi 3. Abaana banyonya emirimu mwaka mulamba nga batuwola kala. Omwaka mulamba ali muna renewing nga yeewola wano visa loan zifuuse loan mpolaayo. Biganya agambye kadde ewaka. Mwe mutudde ne mutubalira. Mamulooza tufuna ssente nnyingi. How much do you think we get from here? Era ssente meka ze mutusala? Nedda Uganda. This is too much. Kino kiri too much. Akatambi ako kaakolebwa omu ku bankuba kyeyo. Era nga ye ebigambo bye yayogera kansuubira nti buli omu abiwuliriza bulungi ate era nga byankizo. Iggwali eyo wakola akatambiko oba tonnaba. Ebintu nga bwe bituukawo muyina okwekubira omulanga olw'ensonga we munaasirika teri agenda balwanirira. Ate ng'era eggwanga lyaffe Uganda buli we ligwamu obuzibu bankuba kyeyo era mmwe mukaaba olw'ensonga ssente zammwe ze balabanga ezitalina makulu, ze bakwata, ze bakozesa, ze beewola, abalala ne mulabikibwako
nga mukomyewo nga ne banka zammwe nkalu ze mubadde mutegekako ssente nga kiraga nti gavumenti ebadde yazeewola n'ezikozesa olumu n'ebasasula olumu n'etabasasula kati by'ebintu ng'ebyo bye mulina okuba nga mwemulugunyako. Oyo nno munnammwe ye yawaddeyo eddoboozi era kansuubire buli nkuba kyeyo yenna nti wakola vidiyo nga weemulugunya. Muyinza obbiraba ng'ebintu bino ebyayitako naye gavumenti buli weeyogera ekintu eba egenda kiteeka mu nkola kooyagale koogaane koosiite koowuune kooseke kookola otya eba egenda kiteeka mu nkola. Yenze Sheila Adita kansuubire nti vidiyo eno ebatuuseeko bulungi twesange mu comment section.